naye mu paalamenti yaffe mwe mulina abaka abayisa ebintu nga tebabitegedde. Nebatuuka ne bagamba nti ebintu abiyisa ddi. Mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gaawo okunywa omwenge okutamiira, bave ku njaga, bave ku mmiini nga Kabaka bwe yabagamba. Buli ayagala obukulembeze essaawa 24 agoberera. Essaawa 24 tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga. Bwe twagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini. Abala boogera tumanyi kye balidde oba kye banywedde. Mwagala kukyusa ggwanga. Abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde. Tulina wano ababaka abagumu nga lumu buno. Lumu yajja n'ambuuza nti wayi abasajja balese ekipapula nti tuseeko nkono tukugyeko obwesige. Naye nali mu paabiri galwisa budget. Abalisa ekipapula balya mmere ki? Naye mugamba wange abantu balya ebintu bingi simanyi bibagaaya. Muglowe Kayondo n'abaye n'abuuza ababaka nti bannange mwabadde ki? Ssegola n'anyiiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe. Parliament si kintu kyakusaagiramu. Tutambule ffenna, tutambule tujja kumalako. Etukenneesa emmeme bingi tujja kwogera olulala nga nzeze emityana. Nja kujja nyongera okunyweza kuba tukwetaaga n'abafaananga ggwe. Omulundi ogujja abantu ba Buganda timunoga buli kyengedde, munoga mumala kunyigako olumu byengera musana nga temulimu muki. Yes, obubaka bwa Honorable Mathias Mpuuga. Mubaka akiikirira ab'Emukungwe side zawali e Masaka yabadde mu kuziika taata w'omubaka Richard Lumu eyaziikiddwa side z'e Masaka. Naye gwena akyekumidde Kampala TV 256 atanaba kuba ng'osubscribinga ajja kusaba kusubscribinga ate gwe atanaba kubeera nga okomentinga nawe ojja commentinga kyongera okutegeera endowooza ye. Mathias Mpuuga yasuubiza Honorable Lumu nga bwagenda okukyalako side z'Emityana okwongera okuutira naddala Abaganda oba bannamityana okwongera okunyweza ababaka nga ye abasuubira nti balimu omuzinzi. Ono ku mukolo guno yayongedde okusindika obubaka obukambwe naddala eri ab'ekibiina kya National Unity Platform ne yeewuunya nti omubaka bayisa batya budget ng'ate ne bye bayisizza tebabitegeerera ddala. Newankubadde nga Mathias Mpuuga ono yafunamu okuswagana n'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Ojja kujjukira nti ng'oludda oluvuganya luzzenga luwakanya naddala embalirira yonna ebeereeteddwa naddala nga ensimbi ziteereddwa ku bintu ebitalina mugaso. Era ojja kujjukira President Museveni lwe yakomezaawo budget mu Parliament y'eggwanga erya Uganda, ababaka bangi abayongedde ddala okukisimbira ekkuuli nga bagamba kampuni ya Rock teyinza kwongezebwa ssente ezo ate ne ziggyibwa ku masomero agaali gagenda okuzimbibwa kw'oteeka ne za ambulance. Naye newankubadde nga aba NRM oba President Museveni yadde alina gy'ayagala ssente zino zirage era nga zaayisiddwa. Naye Honorable Mathias Mpuuga kino akitadde akuba oludda oluvuganya naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono n'asuubizza n'asaba Abaganda mu kulonda okujja obutamala galonda bantu nti tebamala galonda buli kyengedde abasooke banyigeko okutegeerera ddala kiki kye balonze. Ebintu bikyavaayo bingi nnyo naddala Honorable Mathias Mpuuga nga bangi bongedde okumukiikira ensingo naddala nga bamugamba lwaki ekyakusabibwa kyakulema okukikola. Ojja kujjukirako emabega awo omubaka Akampulira Prosi naye komishona omu ku abo abegabanya ensimbi ye yavuddeyo n'akikkiriza nti ssente yazifuna era n'abeerako ebintu byazikolera abantu b'omu constituency ye naddala okwekulaakulanya. Yadde nga Mathias Mpuuga yasooka kwegaana nsimbi zino nti abadde nga tazifunangako, naye kati
gye bongedde okumuteeka ku kisenge atandise okukkiriza nti ensimbi yazifuna era akkiriza nti ensimbi zamuweebwa nga kasiimo era zaayisibwa Paaliyamenti y'eggwanga. 11 Kampala TV 256 tukyayongera okusima ensonga eno ate era tukyakuweereza amawulire amangi. Siba bulungi, weeraba.